Mami. Aleo, ben mami agenda kuva. Tugenda. Aleno mami. Kali mami. Bene mami senso kulala. Bana ke senso kulala. Bene ndumsani mami okuja okulala. Bene mami tuyenza byonna tebana. Bene tubireka. Bane ngaze subala. Oyine mwami. Ogena tulala mugeremo ya mama ali. Sanifo bali kubeera na mutima muzadde. Nziza omusajja tapira fani. Baya kubanga omuntu akusibye. Oli n'avaale n'agamba muto omwana oyo. However much waliwo ensobi zonna ezaakolebwa. Goweke yakitegeera era ndi musanyufu neyanziza neyanzeeke. Nsaba Mukama akuwe ky'osinga okwagala akumalire ebizibu byo, akuwa obugagga, akuwe n'obulamu. Amiina. Essaawa gy'ose mukulu agyolidde. Amiina. Baneetoyanziza byonna. Baneekulikayo mukomera. Mami navaayo. Naye neyanza nnyo neyanzege tulya nga teryondeetedde. Onsurprise nze. Sigamba nti ki naye neyanza nnyo neyanzeege. Ate mmanyi tulina tojja kuddayo mukomera kuba omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Naye bambi neyanza nnyo neyanza naye nkusabira mmanyi abavubuka tubamu okweyiya mubamu okweyiya nga mmwe naye mmanyi Katonda ajja kukusomesa ebisinga byonna byonna obisomoke ate otambule bulungi. Amiina mami. Era nze nkubuulira essanyu lyempulira mpulira nga sijja kudisappointinga. In fact mbadde nsaba kiba kisoboka ogambe President Museveni mwagala nnyo era babaire ffe ba tiktokers kwe bali abamu abamwagala naye nga batya tugenda kwekolamu omulimu tubeere nga wekiba kisoboka otutuuse kuba gwomu ku batuukayo ewa President Museveni. Ekyakabinya ate kakati akyogedde ekyo. Eddoboozi ligenda kutuuka mbwala ligenda lituuse kyekyengamba nti limaze okutuuka. Era tugenda kuorganizinga soon. Ekibiina tukiina tutuuke wa President Museveni tubeere nga tulaga abantu balina omumanyi obulungi kubanga olaba singa siggwe singa sivudde kitegeeza tusobola ofuna ebirungi bingi mu gavumenti. Amiina. Mama Nalwisa akirabye, muzeeyi okirabye, badamu nakalima mukirabye, mwena mukirabye omwana avuddeyo ate bambi nga twetaaga abavubuka bo bati okuba nti ne bakulaakulana era mmanyi nga bwe mulina ekibiina ekirina mwina ekibiina kyammwe tugenda kuba nga kubuulira era ojja kuba abantu babunyonyolegera ebyange si byakunnyonnyola si byakwogera nnyo nnyo ngenda nabikoba. Amiina. Era balina okukitegeera nti tiktok yes yadde yajja naye tulina ogikozesa okukyusa obulamu bwaffe tulage n'abantu n'okukyusa obulamu kubanga si buli abaana abo tebaliwo nti temuliwo nti no mwagala okukola ebyemukola ebyo naye lwakuba olwisa embeera naye mmanyi with God everything is possible. Era tweyanziza nnyo mami tweyanzige. Nze ba tiktok nsiba mbagamba mpakira NRM muba bansibye oba kiki gavumenti yeeyo so mubeere nga musiima gavumenti bana ebirungi mubiraba singa gavumenti yali teriwo singa tetuli bulungi. So mami neyanziza neyanza bambi. Amiina. I'm looking forward banaye bonna bogambye ajjukira abatakola ki abatagaba ne bambi neewe bali kujjukira nekikubalamu ate munange olina empisa kyembadde sisuubira empisa ennungi ennyo sisirabanga ku muntu wa mpisa n'ebigambo ebimuvamu si bibi lwakuba nti mbeera nga mubadde mukiraba naye nga manyi is going to change ate ebintu bigenda kukyukira ddala ate zekengenda omukwatako buli kimu kigenda kukyuka. Banaye mami nsanyuse mami mundabire ngenda mukulabira kutumidde tasobodde kujja naye anyambye kwebalize mukyala waffe mundabire naye ngenda mukulabira olina babiri olinga musiraamu naye tekigaana kubanga koze oli musiraamu oli musiraamu abakyala bandabire
n'ensonga za ssekoma njagala Mukama Katonda akusoose tuzikakkanye bulungi ate zigenda kukkakana kuba Ssekoma lwaki abyanga abimanyi bana mami neyanziza so abavubuka mukitegedde ate mami kakikuttemu fena tugenda kubanga tufunire waddamu okukola ensobi waddamu okukola ensobi naye ogenda kati mutabani ono tasobola kuddamu okukola ensobi kubanga bagamba tajjukira kino kyakoze kiraga nti tagenda kuddamu tasobola kuddamu kati twagala kumulaba nga Cephco ow'enjawulo ow'amaanyi ddala Anti Kathy, abaana bano ba TikToker nga gavumenti olaba yandikoze ekyokulaba nga ebafunira ebyokukola dhani okubeera ku TikTok okuvuma obuvumi abantu. Of course government chino kola kuba creatingira emirimu okuba tubalina ennyo bayize okukola. Bo tulaba ba TikTokers bo batubanga tubasobola okupatirawo ekintu eky'amaanyi. Tuyiza okugamba bajja kweta proposal yaabwe okusinza kyemala bagadde kyebagala okukola nga bo bayiza okugaba bavubuka tuyinza okugamba tubateddewo ekyuma bakyakasooli oba ekyuma kyemwanyi oba ekyuma kyonna oba ekyakawunga nga buli muntu asobola okuba nga alina asobola okuba nga asikamu kyasikamu okweyimirizawo yengayo kubanga fena abasinga entandikwa yesinga okuba enzibu era mmanyi eddoboozi yabuze ngenda lituusaayo ate mmanyi kigenda kukolebwako mu bwangu obw'ekitalo era gavumenti yaganya abantu abali organized kasi buli TikToker nti ajja vva eri ajjeyo omumanyi tulina okubeera organized nga tuli bangi netuvayo netukola ekibiina netujja ewa mami netumugamba nti kati tuutuno ate nkimanyi mami ogenda kikwatako kuba n'omukulembeze yeetaaga abantu abali awamu ekitole nga musobola okuba nga musobola okweyimirizawo okwekulaakulanya nga mmwe ekyo kye tusinga okwetaaga mu bavubuka ekirungi mu ba TikTokers muyina gurupu yammwe ebagatta nga mmwe mmanyi ekyo mulimu gundekere mmanyi kugenda kubeera gw'amaanyi kuba Katonda n'ensi yange love Uganda beauty Uganda bane thank you mami banange bane ba TikToker mwagale nnyo mami Catherine Kusaasira kubanga kukyakoze kitegeeza asobola okuyamba n'omuntu omulala. Anti Kathy, olowooza omukyala Fulufiga kye yakola ekyokusiba omwana ono ng'ate naye tumanyi nti avuma kyekyali ekituufu? kakati ensonga za Fulufiga sagala nnyo kuziddamu kubanga kyekyakola kikyayita ate abombo tuzze ebintu abantu ebigambo ebimu babitaputa bulala kati ekyo kyayita kati tuli ku topiki mpya etwala ba TikTokers mu maaso twakulabayo naye era nga omuwadde nsaleesale bwaddamu okuvuma tasobola kuddamu yo presidential advisor tasobola kuddamu byatereera tasobola kuddamu ayitira atajja kuddamu mami banange neyanza Talkers gather leave whatever you're doing and gather. So this is Dr. Cephco abasinga ku mumanyi nga Cephco waneno ku TikTok. Olwaleero tuli ku ki basically olunaku lwaleero mpulira essanyu mpulira nga I'm so excited okulaba nga nzize nemba nga nsisinkana mami waffe omulungi mami Catherine Kusaasira abasinga ku mwe mwalaba ensonga ezaaliwo baali bansibye naye mami Catherine Kusaasira navayo nagamba nedda Dr. Cephco bakole ki bamute. So ekintu ekyo teyakikola nti abamu ku mmwe mukitwala nti mawulire oba ki yavaayo ku mutima gwe ng'omuzadde n'agamba Cephco bambi bamutenga musaasizi kati nze ani atasiima mami wange omulungi eyannyamba mu buzibu obwo bwe nalimu. Okay. Ekintu kino kitwalidde ebbanga kyo kirowoozaako surprise eno gy'omukola? Nakirowoozaako nga nkyalina mu kkomera naye bwe nafuluma bwenti nga sinnatereera nga omumanyi eky'obuntu ng'okyali mu trauma y'ekkomera nali sinnatereera naye nga nkirowoozaako nkipulaninga nenoonya ennamba ya mami Catherine Kusaasira nga benzisaba bambuzaabuza abaagala ogimpa nga banga ojja tukubira nga tebagimpa leero nina gwe nakubidde eyagimpadde olwagimpadde bw'ati nenkubirirawo essimu nengamba nina okugenda nsime mami Catherine Kusaasira oba etonnya oba gwaka. Tusuubye nti nno togenda kuddamu kuvuma bantu? Tusuubye nti nno ekyo nga bwe kibadde ku TikTok kigenda kuba kikyukamu era neetondera buli omu gwe nali nnyiziza ku mutima nga nali nkukozeeko content n'akuluma bambi mbeetondera public nange ndi mwana wa mpisa sirina buzibu bwonna just believe nali mbikola mu nsobi okufuula nti ndaba President Museveni ate mami Catherine Kusaasira nsuubiza okukola ki okuntwala. Awo wennyini owulidde otya nga gavumenti nagenda fubola banaye mpulidde essanyu omanyi ffe ba TikTokers batutwala nti tetulina byakkola but tubiina n'ebiseera ebisinga tuba tunoonya naffe kugamba step eddako buli muntu kyakola noonya ofunamu so twekozeemu omulimu nga ba TikToker ne tugamba nedda katukole ekibiina
tugendewo omuntu omutuufu Mami Catherine Kusaasira tutwale President Museveni tubeere nga tukola ki tugasa eggwanga tukozesa following yaffe gye tulina okubeera nga tugatta ku ggwanga. Ekibiina olwedde kiri registered era nakiregisteringa weekiri n'abamu ku bamembers already webali nze director buli kimu weekiri kiri very honest. Gwakikulira abaho nze akikulira nze yakiregisteringa buli kimu nze yakikola. Abaho yaani abaho Frank nali njagala kimukwasa nga maze okukola buli kimu abeere nga kubanga ye alina ku ssente okunsinga so nali njagala nkimuwe abeere nga akwatagana n'abaana naye bambi ndowooza tukyakirimu naye oba walaba nga takisobola akisobola naye as far as I'm concerned nsobola okuba nga ndi naye ne tukikwasaganya. bamemba ki ab'amaanyi boolinamu? Bamemba ab'amaanyi ninamu abaho Franka kubanga oyo ye co-founder wange nakyogerako nansupportinga financially so oyo waali tulinamu Bayiga Sharifu tulinamu Yvonne Nakankaka tulinamu Joey batiktokers bangi ab'amaanyi abakirimu ate era kigenda kuba kibagani mugenda bamukifunamu okusinga okukola tiktok tekusasula okitegere ofunayo obusente butono wano Mami Catherine agenda kuba advise nga tukole proposal tugende wa President Museveni tubeere nga tugasa eggwanga. Okukyegattako oli alina bikola bisaanyizo ki? Okukyegattako bajja kubeera bajja ewange oba Frank abaho babeere nga beewandiisa okuyingira free entry olina okuba nga oli tiktoker kwegamba tubeere nga tugasa eggwanga bane tugenda kulaga omukwano eri President Museveni namumuti nze nabagamba mpagira Museveni si mu bubi banaye aba pati ziri endala temukikola ki temukirabako